Kale, salamu alaikum, mwenana jamusinziro kubanga mulaba amanya enze Shadik Smith nga bulijjo kuwano ku katwogere Let's Talk wetuba tukutuusako emboozi ne deep analysis kwebyo bigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda era nga bulijjo nevertheless tukomyewo n'omukulu president wa blogger mu Uganda yonena akyawunya ennyonyi etannasukka weeks 2 ng'ali mu ggwanga lya Uganda newankubadde ndowooza nga bwe tumanyi ennyonyi eyo oba oluddo girinnya sometimes enaka flight kekuwaamuko so jjajja nkwaniriza good morning and salamu alaikum. Alaikum salam, muli mutya? Oli bulungi jjajja? Ndi bulungi, ninamu ka temperature naye nga ndi bulungi. Kale, alhamdulillah. Kino kyavudde ku flight gy'obadde oludde okunya oba environment gyakomyewo. Maybe ndabikiro bikakuba nakoowamuko. Yeah, nalina sleepless nights. Yeah. Ate abantu bambuuzaako nnyo, abantu nagenda simanyi nti abantu banjagala bwe batyo. Nali ndowooza just naye natuukayo ate nga yenze abantu gwe balinze tewali mulala nga bali teboogera ku muyimbi oba ye muntu yenna. So kyansanyusa nembeera overworked nengenda mu ddungu nengenda ku mbalaasi nenvuga pikipiki nengenda out kati nakoowamuko. Yeah. So kino kibeere kyakuyiga eri oyo yonna namuno maybe at time like this nga tona traveling wetagamu koka exercise so that ebintu ng'ebyo biba tebikooya. Just kibaawo bubeezi n'abaana bato waliyo abantu nga wakyusa mu environment embeera ekyuka kati yenze we muntu waatyo. Wengenda kati Sweden omubiri gwange gulina okukyukamu awo watwalamu days ne guli peaking ate kati ya. Okay. Happy belated birthday ba fans bo ku channel yange bali bakwebuuza na balagako clips ezimu eza cake gye wasala ne bakutumira nnyo. I hope that all went well. Keke nasala nyingi nnyo, nasala 15. Ndi ku record breaking ne Dubai nasanzeyo zi cake. Yeah. Ekikulu kubanga oli loved all over the world right now nga abasinga bayite bakirowooza. Because abantu bonna abali siboogezi nze ndi mwogezi. Nti omuntu manyi Dero nyinza okwogera ne muleka nga munyiive nkya ne mukomyawo luli ne mbuza so nze ndi mwogezi. Kati bali siboogezi aba ati akatu aba yesiba ku Bobi Wine alina okubeera ku Bobi Wine president n'omugamba mugambe eyo nnakyuse ku ba minister. Okitegeera mugamba ayite ku express highway. Because talina byakukola ki? Nze abantu newe bandi they hate to love me kubanga abeera nnyigidde mu politics nansanga mu bisenge nansanga ku celebrity jazz celebrity track atayogera ku nsonga zanjawulo ate abaana abatonga bazisalamu. So basically agenda olabanga I'm human sirina musanyusa mu buli kimu. It is 100%. Teekako jako byokola ki yoyagala ebirala bireke bijja kusanga okwogera kuno kukuzaalidde. I think ndowooza ebizibu bingi wali toliiwo wano kaye yavaayo n'alamenting ebintu bingi newakoma n'alamenting ebintu bingi ate nga yegwe boss we. What is your message eri Kaye Wisdom ebigambo byayogera eri gwe? Kaye Wisdom yakitegeera nti nze kitangaala nze munyenye nze nnyonyi nyange nze kitangaala kwafunira kwalabira gyakola ki gyalaga. That's why wembera wakola ki wadda ye kitegeera nti ono yakulembera nenkola kati kyobulaba yayisa n'abalala abamusinga amaanyi because abalala abamusinga amaanyi baali tebantwala serious. Kakati ye Kaye n'ategeerawo nti ono yasinga kati wenzira wakola ki no wonder newemba siriiwo aba afunye space content to talk kubanga lwafunye ebyokwogerako. Kituufu wali e Dubai wasula mu bed space nga Kaye bwe yali agamba kuba oli ye mpozi yakubiriwo mu association. Ate si wakubiri asiba Katoye wokubiri ne litakagwa. Kaye yadda ku general duties mu office ya president kumbuulira biki bibaddewo kati nga we sibaddewo. Kaye must tell me what has been going on. Your report yagikola n'agikuwa tannampa kintu kyonna. Nevertheless naye nga sasula mu bed space nasula mu hotel lwakuba hotel zonna ebitanda bazzaawo bizze okukifuula ddabo. Kati it so happened nti Kakalamu tatambulangako and he has trust issues. Kati ate bino ebyabasiyazi ebigenze bitambula mu nsi bamuwa luumu ng'ate alina beeramu ne Charlie mulenzi kati naafuna disorder
ka flight kali okutya kuli nedda munyala kati ali tu kalicho tayinza nakukimagininga nti omusajja asobola okwebaka n'omusajja ki munne kati olwalino olina boga stoka ali ku internet watuukayo ne bamugamba nti ate gwagera osula naye mulenzi naye nga tamumanyi n'atya kati naddukira ewange yes gwe nga jjajja n'ogawayo muzzukulu abeera wano kubanga afiringa safe wendi kati atera ne keizi agenda oveyo gyabadde muzipata atagala neyerabira luumu yamaliriza ali muyiyo yange noga bazzukulu mujje powe kati anyway nga it is fun anyway nga it's fun tebasula na fun you know kati nze abavubuka bansanga fun kati nga tulwali ne batuyita simanyi olwa batubuukingidde 5 star twagendayo nga ffe tunyumirwa naye nga teyali bed space kikyoteerabira Dubai kwanza emboozi tondoza tebaginyumiza kati soka tunyumyemu eddakika nga 5 kyeseerabira Dubai nti actually nze nga Isma seetwala nnyo nti eba ndi muntu wa kitalo I am a laid back person mbeera ku bintu byange ne bawaswa I keep it simple kati natuke Dubai era nayimanyi papo pate ina bamemba baayo ina abayimbi kati ffe tuzze nze netwalira mu tuluba lya keizi kakalamu muntu wa wansi basandula Lian abadde era kutuukawo naye otuuka ku airport ng'abo bonna baali bategeddeko nti balina amaanyi simanyi roja simanyi vijembasi simanyi vayo ichuli eyajimpa fulaga yakulira abanoopo Dubai Mpombo restaurant ajiwa Mpombo restaurant yeyampa ebimuli ne fulaga n'owulira amaanyi abantu ne bangana kireseewo opposition kino kubanga oyo yabakulira okutambula ku Dubai ku street abantu bonna ichuli abantu b'ensendera ne batuka ne babuuza who is this man abantu ne bagamba mbu simanyi celebrity mu nsi ye ate nabo ne basooka ne bandoberako abawalabu basimanyi ba Bangladesh kati kye nalaba nti oba nalaba nga nerabiriridde bulungi nnyo kuba natuuka mu bawalabu byevesti yabarasita abawalabu bennyini ne bagamba what kanga nebawalabu bantu tebantegera nensanyuka gyo nenfukirawo kyabulambuzi nempambirawo gulawundi nsanga olina obwa sitasita simanyi oyimiridde ku mmotoka waggulu abantu bonna ne badda ku ichuli mckati tebalinnye ku mmotoka bagenze wa ichuli the business was ichuli obuzibu kati ekyasinga okuntiisa tugenda ku lyato kale era nga abantu bandaga so much love apita mu after party nenga sizigendamu samusamu bankoye nga keiza agenda akomawo ne sente miliyoni nga bamuyira nga kumbe bamutuma newe bamutuma otiza ichuli kasita akomawo yefuula anywedde whisky nagamba kye bankoze bafuuye nze ogenda owulira mu nkubo sente zo zonna twaziwadde keizi twazitwalira ichuli oba kye kyamusuzanga gye wasula kugambye omanyi nakola ebintu binnyo bye mbadde sikola kati nzijukidde kati I have promised people okubeera ku TikTok live 7 in the evening naye buli evening neerabira kati leero wenezide naye buli live ku makya wenjivaako mbagamba let us meet on what TikTok live you know why tuba tuli Dubai kati ne bangamba tekako TikTok ayaya nakoze rekodi nakuba ebiri kitundu live Golodi bampa Diamond 10,000 ebirabo 10,000 bakakalamu bakeizi bonna batekako live zaabwe ku TikTok kakalamu nga ayina 8 keizi ayina 9 banteka ku mikutu 5 kati ne baga ichuli okumanya muzibu eyange ngeriko 21 yes ne bagamba ne tumaliriza tugenze mu competition z'ebirabo mama bampa Diamond zokka 10,000
kati nze sibimanyi babibala naye ababibala bagamba nti ate nali mmenye ki record kati nenvayo nga mbagambe nja kujjanga ku TikTok naye nakaba promising age ne buli ssaawa emu ate mba ku masengejje kati newe obudde obuzibu because sisobola missinga masengejje yes kati nina obba wa time endala oba 8 naye banga babaako kiro maybe I start at 9 kubanga negenza okulaba 7 okiro I'm so engaged nti nessimu sigikwata nina omumanya amawulire ga TV ez'enjawulo okitegeera nze mpa obudde sinza 7 zinsanga mu nju ne oba obadde ogenda kundaba ati 6 akugamba tulabagane ekya kuba nina oba at 7 ndaba amasengejje ndabe akawungeezi ndabe bukedde ndabe TV zonna ndabe ba tweets ndabe ekibadde ku Twitter ategeere abantu bapostinze ekiba influencers nsome comments malokola ate live zange nsome mu comment ndabe ku baali ba competitor ndabe ku page zaabwe nga sizire obalengera bulegezi ojja kujaya abantu ati awo mani nonnoonya mezaya yaddawa mezaya bannange so yali ku TikTok oko kyeyekola kati abo bonna bonna baddukire balowooza sijja namenya record nakola live lwakuba nga live ya TikTok evaawo buvi naye abaagala okwogera obwogezi n'ekikyuli Allah Akbar. So I have love cross section because nze ndi versatile manyi sports manyi entertainment manyi politics manyi social life economy so abaana abavubuka banfindinga nga I am useful nsiba n'abalala abeesiba tyayogera akasitula go n'omubuuza ebbanga lino lyonna yogeredde struggle talina kirala because tasobola kwogerako ki ku kirala that's how I become nego omupiira gwange era wagulabye manyi okumpaanako abantu n'obagamba opale bo n'akasaati byonna ofulumye byonna abantu bagambi nti nno mbabuloga be Uganda ba YouTube ofuluma Smith nfulumyemu nfuluma ofulumanga kati lowendiri noba sente ozimalira mu ngoye lowendiri nyenyonyi waliyo zimalira mu ngoye n'osalawo gwonyume bavubuka babaddewo nnyo mu nsi naye kirungi bagamba emirimu oyina faananya okuba studio zitambula emikolo okola bakuwagira abantu oli muvubuka wampisa batubakuba ebifaananyi emikolo tugende mu maaso emboozi ye Dubai yo teggwa malojja naye waliyo ekintu kyoyinza obubaka bw'oyinza obba now that you're back in Uganda kubanga waliwo ebyayitinga n'ekivulu kyabasala this is take it from me lwakuba baddagala asirwanga balina engeri gye bakolamu ebintu byabwe byo byonna byali boga stock ekivulu tekyasala abantu bajje bangi nyo ze naliyo mu kirabu yes nkugambye boat cruise yakwata kuba yali ya mitwalo agaaga 3 twali bajjuvu wansi ne waggulu eddungu lyakwata ne pate dina ate dina yali exclusive ya Miss Uganda abamuyita Olivia Nakakande Emposium yali yaffe kogera ne community ne ba leaders yali fine tugendo givaamu a day before nga kira pate yankya eyawenenwa but today jukira we twasula ate kirabu nga weriwa nengamba keize engeri kirabu jeri nti eri wansi tetugenda linnya taxi awo kangendeko muki mundongo kubanga nze ndi wa simplicity kasinamuka keize ndongo eri kuno kwennyini ku hoteli nti awo kangende kuba wenkowa lift dab ngankowa nga ngenda pititi nga tukkirira obwedda baddaga tebaŋŋamba ndowooza baatya okunsasula baga omusajja twamulese tategedde tetwamubuulira temumubuusa nyumiza nyindi okukkirira ku kirabu ne keizi tuyingireko mu kirabu leero Saturday ng'enkya kyekivune kati buli kimu kiwedde tuvuddeyo mu ddungu boti yawedde Emposium yawedde kati leero waliyo pate olwali okuyingira bwenti
abantu ne batandika osituka ichuli amasanyalaze nti okulaba nga nanyini kivulu ajjanga nkwata omulundi gumu babawusa ne ndowooza ate nkoze eki nasajja nga banfulumizawo kirabu abanzize mabega nga bangamba ichuli tukwegayiridde konze nkiki timunange abantu beeno bwe balaba omuntu gwe baagala enkya tebajja mu kirabu ne bagamba kati tulina abantu nga 5 bonna bagula tiketi bagamba ffe twagala kulaba ani ichuli kati abantu obeerawo ne beekubya serefi epata enkya etukoze etusaze tubadde tukusabuddeyo mu woteeri Allah nembeera mu woteeri ne Kakalamu ne tubeera omwo Kakalamu yatagenda awo tuyatya nnyo tagenda muyo byonna yajja kukola kiva e Bulaaya nakulaba Bulaaya nentuula ne Kalamu tuba tuli awo ku 9 ne zireeta keizi ng'atagala wisiki amubyo anti eri tebiriyo ndoza bibaayo kiro yokka kuba emisana tobirabako bawalabu naye kiro babiina adde atagala n'akasuka miliyoni anti bo balina akamiliyoni yeeno miliyoni dira mu 100 miliyoni n'akakasuka wansi n'abalaako okubiri n'abala euro n'abala dola n'abala omwana teyabala obukadde nga bonna ekiro kimu nga mwemutunula ate nga mupate tubaddeyo kumbawo wonna bafuuye keizi bavuga sente za ichuli embwa nekeera nesasula sibayika Kalamu ne bagula iPhone Kalamu namula yagula iPhone 13 Max nemuga Kalamu olaba engeri gye tugenda osemba bansibidde mu luumu abantu abanfuuwa sente bali luddawa bali wansi obulamu bwaluma ggwe ndowooza nze nanyiigira obulamu bw'abasita saagala nga senga nakutedde ensawo yange ndi muli ntala ichuli gyebale kale ichuli kwagala nnyo kale saatereka kintu kyonna baddaga kati bagamba nti yegwe main act batekako wininowaji tabangako nga ichuli waali tewali amuliko tebaali tebamubuuza wadde etaniya yazina nagwa wansi neyeegaala byonna tewali yabiriko nga bonna bali ku ichuli masanyalaze olwo nno lwetegeera amaanyi gange era kati sikyayagala munzanyise etuyokujja nemumala daga kuyeyuka nakutwala tayinza butantwala kubanga ebibuuzo bingi nnyo gyali era agenda ssazaamu bano bonna simanyi kimunasi vaako vaako bonna bonna bayegere Dubai bayinza osigalako abantu aba naabo benyini after 5 naga kati siwabeerayo dda looja sigala wano ninda mwaka gujja ne tugenda nze Lisa ne Daaga tuyinza omaliriza nze Lisa ne Daaga ku listi yes adi England milioni 10 kati bayinza okugaba balooja kabulenga nebya Instagram byammwe simanya alinze etaniya ne batulaine beekola bati byonna ebyo tebabiriiko bali ku ichuli bagamba ennyonyi mwabava e Uganda okugenda mwasinga abaali e Dubai ku kivulu no twali bangi yes but era abantu baaliyo naye lwakuba kati mu mind y'abantu ebivulu twamanyira ku liketi ki kati omuntu walaba ebbaala. How big is that venom? It's not big. It's not big. Kuva wali awo nene mmotoka weekola ki weekoma. Yes, kano kamido kaba DJ kalika abantu kalika aba VIP ate emabega y'counter kantu katono nnyo. Ne according to ticket, sente za ticket. Yes, kati abantu bayinga emitwalo 15 naaga. Nasatu. Kati ye Serena. Kituufu. Okitegeera. Ne lwakuba nti Uganda twamanyira a mammoth of people. Yes. Kati buli muntu ajjaga omuntu nenga abantu bali mu nnyo nze nayingira abantu ne bansakasukira ne ssente ku stage abantu ne bambuza ebibuuzo ne bangamba naye empere tojagala naye gizine mutukufu enenzi n'empere Kristo panda nankubira ku ssimu nangamba byonna bikole naye Sandra ati mye
ng'omutima guluma ne mugabo balabe ba sugar daddy bali eno gw'oleeta 6 pack nga nteekamu tiketi y'ennyonyi kati n'eno jangu Dubai agenda olaba Crystal Panda nze alinako ku mbalaasi ne muba gwe teegera mu mazina nakulaba wanyumirwa ndanyumirwa nnyo owaayi bagamba Sandra tewamulekera tewakkiriza na Medimo mulabako Medimo nabagambira gwe nvubuka wacha wewe naye yalina emaali ye endala alinayo eve ye UK Medimo yali yereese naye gwe Medimo yalinnya ate ennyonyi mu bwangu we buti mbagezi aba bayita ba ego ziba mu bbanga ziba ziteezi nga ziringiza ego togimanyi bwevuba kyennyanja kati Medimo ego simanyi na lwaki yeyita mpologoma yeyite Medimo ego kuba waawulira ti omukolo guli Amsterdam ng'ayigizawo amasuuti ge amagalubindi anyirira bw'omugwamu nga teweetegese akuga nti pulinsi w'ekitundu n'okkiriza bapulinsi bano abanigeria kati abo bamedimu bayiga ennimi nnyingi omugwako afuukirawo mu Nigeria enzoga nti pulinsi wa Iboland sente zo zonna n'azitwala naye anyirira alina emaali ye nga ye UK sajja munyirivu prima bamedimu tebaddamu gwakubiri bo bagumugumu basuubu igo terumangege ebiri ate wejja okuyola netayola tesobola butayola yo tekuba miss igeringa nawolovu tesobola butakuba era yayina ekinyoliro kye nga yakubye big up Medimo Lian avaayo atya Sandra Lian akyalina okukola erinnya buli bwe yeeteeka okumpi n'ekyuli ate abula bubuzi kyakka ate tava wali ikyuli tamanyi nti buli bwalina naikyuli afuuka nzikiza tewali yamulaba yanyenya akabina nakanyenya awo wonna ate n'abaana atuula ku ikyuli n'addamu n'abula yayozanga nayanika mu ttaka ng'oli Dubai tolinaana nnyo ikyuli hoteri yatuuka ne bajja ne bagamba sawo waayo nga buli dakiika 5 bagamba nina abagenyi 2 kuwulisa ninawo ne keeki ziriko ikyuli alone ikyuli de dulaga mu symposium nalitula n'eddaaga nga mmanyi ono ye CEO wa skills biki nentula n'eddaaga nindalaba ddaaga ngamba Isma anti yegwe mwogezi akama kali kati nemugamba yampeerawo obwogezi bwa papopate basayininga contract ate weri ati nanyini kampani batya nnyo oba babala batya situation kubanga najja nkubya akataayi kange nze nzekalako oli byonna kakande nga gwe yagala okulabako yekka naye ndi nabo naye bbe abapapopate baluddewo balina management ki zaabwe kati sikiriivu ninaana mu ddaaga awo obusajja ngenda olanga nkulu ansembereza empapula za skills clinic ne peeni nga muga wankise anti highlights koza highlights zaki anti yegwe mwogezi wa papopa nengiyingira okufuna enguyingira ladies and gentlemen Papopata International we greet you we love you God is with you abantu nebanjagala simanyi weekuba ne Miss Universe nze nina okwesimbawo oba kati kiyitiri nawe kikusuza entegeera lujuzi kyokka kwolwo lwennyini nabadde nina okunyiiza eggwanga naye Katonda oba yampugudde atya kyekyabaddewo Gombe yampita njogere n'abaana 2,205 Gombe secondary school ogimanyi baba kakati tukamenya onoga muno Masaka seke kuyise linere mbala bali kitovu ekuyise waliwo yembala bali yabalenzi bali simanyi ntale kuyise waliwo eno luga Kawempe Kibuli awo kati je nasoma kati jukira waliwo abasoma nange abali mu professional bayinginiya baloidi busula bali mu banka kati ngambalaga invitation nze ngenda okwogera wali bayise ba minister Fajiri Mande ne kuba speaker guest yenze ichuli kati ba nakomyo nga mmanyi biriyo kati naye bamponye
bayombye ku Twitter abasoma kati ichuli ate yagenda okwogera n'abaana ne mugawulira omusiru wasoma nayo ina social capital gwe toyina stop sigala mu office encha bakugoba social capital bamugoba kati Gombe ne bagamba sebo byonna bye mwogedde balina za association tubiwulidde leero tusobola kujjako ichuli kubanga ne policy mu masomero abaana balaba okuva twaga ati ichuli ajja abaana besunze nnyo kali yadde yeeyongedde the drug kati nno nga nesunze ngenda we nagenze Dubai kumbe nnaku zakola idinga naye nabadde ntegese swaga nga bonna tebagenda kukwatamu nabadde nnina abakaunta terrorism abawala aba bana abesabika pisto bamanyi wano nga olukyali wanga mpadde eri Benz Yasini nga mpadde eri kati nga nina obukuumi nina obwana bw'ebifaananyi nina jimbo nina buno obugendo kati nga bonna minisita bagenda kuva ku mukolo gwanti nga tewali ategedde nti webalinga ekitangaala yichuli nabadde ngenda battira omukolo showbiz wamusoma ate kati omutegeera nnyo okusinga na buli omwagirimu nabadde ngenda ku Facebook twale tugenda oleeta ebintu eggombe abakulu abaliwo bonna abaana babagaye mutuveeko katuwulize ichuli naye Isma wantama sagala nkolimbe Uganda teri kusonyiwa drone yadegenda kugiramu babifaananyi bakiki nga jetemya yeggulawo kuba nti yo tetebera mu traffic jam ate kati twagikola sport rims entebe munda mwonna twagikola Valentine's Day twakola million 10 mbirabo ate nze nimba hard cash nafuna million 10 yes keke 10 nezo 15 era nenekolako reflection ngamba naye huwa mwaye nina okubanga nkolera abantu bano bapolitician batusumbuwanya abantu banjagadde nnyo Dubai I can't say enough kati eyo nanga tuvuddeyo bano ba minister omanyi ennaku zino bingi nnyo nyatukolemu ku preamble katono nnyo NSSF probe yatabuse abasinga bagambye tebagenda ku resigninga not until president ngavuddeyo naye onakulerenge gitwanikidde mu bya Dubai saga tugende nnyo mu politics tuddeyo wana ewaffe mu entertainment tolaba kyo tugikolera lwaki twevuga speed abo bonna baveeko no baba bonna NSSF bajja leeta ebipapula beewaayirize beesonyiwe kati speaker atugambye Amabbatti tewali alina musango speaker abiganye tewali nange nina Amabbatti kati nange mumpita mubbi toli mubbi netumuvaako Karamoja tebeetaaga Amabbatti lwaki omuntu alunda ente Amabbatti agagazaaki bagenda kukwata nseenene tubamanyire move from one place to another kati Amabbatti gaaki ate Amabbatti it's permanent structure gwolaba yo structure y'Abakaramoja egenda ka Amabbatti era gali gajjanga gaggabana lwaniro kitebagateeka Masaka basinga geetaaga wote wafunye government is comradeship abataafunye bategere tebali comrade naye abafunye ba comrade yes nagalabye gafuna n'emikono nga geetamuza bane n'agasangako neewuwo nange era mbagafuna ag'Karamoja nandizimbye ebiyumba byankoko Karamoja baagala Amabbatti have you seen any house in Karamoja goyinza okukeera n'ogamba nti noolesa ente mu Baganda Baganda people Abaganda balunda ente enabawanda okwaza abimatooke Abaganda bagambe olina galaji waliwo bye simanyi seminti simanyi gyozimbe gyosiige ebyo byebayagala ddiru ekagwirawo n'Omuganda omuganda nti nente ziyiza omujjo gy'okujja busente gwe folekawo omwana omuganda ng'omuwadde 4 na 3 tezijja weza wiiki nga yazitunze dda ng'aguze essimu boda byebyo naye omunyankole yamanya omukiga muwe emiti abaana engeri gye bakola ki kati in Karamoja would you take their iron sheets for what bagenda teeka ku iron sheet kumusiisira kati gaaki era ne abadde administrator agenda okugafuna Karamoja naye abadde agenda gabba bubbi oba agatunda Kenya kuba bali tebaliko walabyeyo mu Karamoja yekalakaso lw'Amabbatti baminista abataafunye abataakoze eki abataafunye gwe Abakaramoja nga bakedde kuyombera Amabbatti ku mbeera y'Abakaramoja wandibadde walina Amabbatti ewakaawe
A demonstration nga y'Abakaramoja 16 nga bajja n'obutangira nga babuuka waliwo ayinza olemera Amabbatti era bwe tewali ali ku by'Amabbatti e Karamoja biri eno Kampala. What is the need yaabwe esinga gye twandibadde tubawa in case of singa kyadde nga tulina bawa Amabbatti tandibawadde ente oba bukuumi bwa nte ze kwa mpulira ennaku zino bababbako nnyo ente bazibba naye ze baliko kubanga Omukaramoja afa enjala ng'ayina ente 5 ne bagamba afudde enjala ng'akuuma nte ova ku muntu atasobola tegeera tikati tekanjirye nunde nnya ezizaale n'afa mbu ate alunda nte awo tetuyinza balinda bwe balimanya kye baagala balizuukuka ffeno tuli walala nze am not affected by Karamoja not. Yes. Eyo katuveeyo kubanga ensonga ezo zikyagenda mu maaso tukyalinda. Yes, Abakaramoja mubawe kye baagala mukwate embuzi emitwalo 4 mukwate endiga mukwate ente mubayiire musime amazzi ente we zinywera mubawe we balimi. That's their life. President Museveni yayise olukiiko special sitting e Kololo era ng'agenda ku addressing amwese ensonga ze Karamoja ezo n'Amabbatti eza NSSF sazeeko ku list. I think nazo ayinza ozoogerako oluvannyuma lw'okuva n'agamba IGG buli mukulu wa gavumenti mu abakolera gavumenti muveeyo mwanje ebyobugagga byammwe. Tuprogiremuko ebyo byonna President ayogera kusanyusa bantu foggalale tewali gwe bagenda birikolera. Anti atuukanga abantu abeetaaga kati Museveni we batuukanga Kiryowa Kiwanuka agaanye obbalaga ebyobugagga Museveni akola ki ku byobugagga bwa Kiryowa Kiwanuka ne Kiryowa Kiwanuka President yeetaaga ki ayagala Kiryowa Kiwanuka kati kyakola ki twala eri buli pooti namuganze bamusensalinga teyakomawo tatula mu baminisita ye Museveni akulaga ebyo byonna byammwe ye yasalawo ye alufa ye omega we tulivaako Museveni fe tulimanya kye tuliddako naye President aliddawo talitukola Museveni byatukoze ekyejo Museveni alina engeri gyakumalamu bagoba Namuganza Parliament nasukka namuwawo akanyonyi Namuganza gyali mu Parliament yagaye abantu abamugoba mugende mwetuge n'ekiyuganda kyennyumira naye nange Parliament bagimpeemukko Museveni yamanyi bwafuga ensi eno Museveni yakola ki yamanyi kati okuba bamugoba ne bamulemezaawo ki ekitatambula byonna bitambula era obukiiko butuulanga ebwatuulanga Parliament eteesanga byateesanga formality quite high level of decision tebikola ne formality. Do you still have a politician nga terminology politician we standing mu Uganda muno? Ate a politician tomanyi mulimu gwawe. Don't you know a politician? A politician is a person who stands between the rich and the poor to avoid the poor to attack the rich, using the rich's money to contain the poor. Okategedde? Kawulidde bulungi. Politician ye muntu ayimirira wakati w'abantu babiri, yayimirira wakati w'abaavu n'abagagga, najja ku bagagga ssente okukakkanya abaavu baleme kutuusa bulabe ku bagagga. Oyo ye politician tubalina mu Uganda. Gwe tunulamu anti bonna ba politician bonna bakozesa embeera yaabwe okuddira omwavu oleme kulumba muki ng'omuntu eyagamba omugagga yayogera n'abaavu n'abagamba nti obugagga si ye buli kimu yali tayagala baavu bamutuuseeko bulabe. Okitegedde nti obugagga si ye buli kimu. Simanyi muli bagagga ku mutima. Ffe tetutambula na microscope olaba bugagga bwa ku mutima. Sife bakatonda. Okitegedde naye omugagga oyo tayagala baavu bamutuuseeko buki bulabe. N'ateekawo that siminology. Gwe weebuuze lwaki ba politician towulira nnyo nga bagamba nti tubadde mu closed door meeting etakkirizibwamu bannamawulire ebinaaba bivuddemu tujja bibabuulira. Oyo ye politician. Nkufuna bulungi. Tobuulira nnyo babadde mu kafubo tebakakkirizaamu baki bannamawulire ate ne bava bagaa ffe tetuteesa. Akafubo kitegeeza kuteesa. Okitegeera? Communique kitegeeza tumaze otuteesa ne tukkiriziganya ku bye tugenda okugamba abaki abantu. Kyova olaba bavaayo bagamba ebivudde mu kafubo siyinza bikubuulira tujja bicommunicating. Ekitegeeza waliwo ali mu bitegeka abo bonna ba politician
nkufuna bulungi. Museveni leader chovola ogoba munno n'atega muli bya politics ninga yakyamwetaga n'amulekawo. Okufuga ensi ya Africa weetaaga okuba ng'otuuse ku 4th level of Maslow. Maslow baamukola emyaka giyiseewo wa principles. Oba oyagala oba toyagala, you live in the confines of Maslow. Whether you like it or not. Maslow etulaga tosobola kwekalakaasa nga toyina shelter. Weekalakaasa ki? Mu life olina otandika ne shelter n'emmere. Okubeera n'ekyokulya. Funa bulungi. Second level n'ofuna omulimu. Something that can bring in an income. Oyinza ofuna omulimu nga tolina w'obeera. Ogufuna otya? Oyinza ofuna omulimu nga olina ekyokulya. Tolidde okitegeera kati w'ofuna omulimu ng'olina w'obeera ng'olina shelter. Ezo oli ku second level of Maslow. Kati eyokusatu n'owasa n'ozaala n'ozimba n'ogaggawala. Comfortability. N'otandika odonatinga ku yokusatu. N'ofuna erinnya ba Bobi Wine. Bahamu n'ofuna obugagga ne bagamba mugagga Smith agabidde mukyala w'emmotoka. Mugagga olwo omaze wafuna shelter, wafuna omulimu, wafuna ekyokulya. Ku third level n'owasa n'ozimba apartment omugagga Smith nannyini moolo. Eyo third ki? Eyo ebaamu okumanyika, okuganja, okunoonya erinnya, tonyonoonera linnya nja kuloopa. Eyo third ki? Kati fourth level of Maslow gye bayita actual self realization. Eyo bakugamba oba omu oba muba batono nnyo. You're either one or a few of you. Kufuna bulungi. Be batya nti ne bakusiba emyaka 3 n'odda n'oba president. Oli ku fourth level of Maslow. Kubanga actual self realization oli omu oba muli batono ki nnyo. Kati ofuga ensi emyaka 4. Olina okuba ng'oli ku fourth level kati ye Museveni ali ku fourth level of Maslow, ali ku actual self realization nti ofuga ensi emyaka 4 ba president batono. Okitegedde? Nkufuna bulungi. Batono, ba Mandela batono. Queen Elizabeth abadde yogu ali ku self actual realization afuze empire emyaka 7. Bwetu. Okitegedde? Kati Queen Elizabeth obadde tomuleetako nti oba omanyikiddwa nnyo oba yeggwe Diana oba watutumuse nnyo. kubanga ye ali ku fourth level of Maslow. Temu ebyo ebyettutumu amanyiki biri ku saadi. Okitegedde? So Bobi Wine ali ku third level. So taina ngejagira nga tanajimatiza bulungi. Ati kugambya self actual realization yeriwa. Ekiki ekimutwala ku self actual realization tumutrustinge ne sente n'ennyonyi y'eggwanga. Museveni wali omulabyeko kwolidde? Kyogamba abantu Museveni mukulu nnyo, president ba Nigeria tobalaba tebagenda kwolidde. Ate ono gwe balonze yazimmenye. Yakyama omumwa kubala sente. Sente zamukola zityo. Kubala sente oyo gwolaba. Sente kubala sente kwe kwamukyamya omumwa mugagga. Abaana ko twina kye bamukola bamuyisaamu eggairo kwaba Nigeria. Bategera nti Museveni akyali? Akyali mboko nnyo. Joe Biden. Siripe Joe Biden. Joe Biden alina sleeping sickness. Ate nkulimbye. Ogenda mu America sagala okyampalanye. Buza Trump ne mu campaign mwonna abadde amuyita Siripe Joe. Ne Trump, ne Trump mire mufana. Era like Trump nawulira binyo nga Trump. Bagala n'ekirowooza muko. Nakutwa kuba Hillary campaign twakubakali Hillary ga leto lugezi. Fe twali ba Trump. Abazungu toyinza bakkiriza
they can era Trump yekola bubi ku COVID wokata abazungu baluzinga man trust kitegera we yasulira abazungu tosaba bagamba no a billionaire is a fool ne bakukiriza given the fact that bakiza nyo mu Wall Street ate Wall Street fenato manya akaliyo kajja kugambya abazungu toyinza bagate billionaire is a fool how ngabote bali ba billionaire how many billions and fourth level of Maslow era towulira Jesus become a billionaire Puff Daddy has become billionaire mubera batono how many black rappers are billionaires a few juzi gono mulalu yabadde jali ani Kanye West nayogera ebitajja ekiro kimu baba kavunekirira navayo mba billionaire namga dayo mba nakubanno twali tukuyambi yes so kati abo ba Museveni fe tuyina ko tusinze okuga nti ono tajja sobola twala gwanga there is no country josobola fugira ku populism Mugundi ali popular kati afuke president. But I think that's also why Trump chamulemerera kwa yali afusa abikamize popular nnyo ku Twitter na ku chikonna Trump COVID ekaya kubani Trump mu America once you go against tolaba no Boris Johnson pate ya mu COVID yoka gendo labono musajja wa Italy ono yavako abadde na nyini Milani oyo yakola akapate ngeri abana abato mu Europe scandal they only make a scandal for you ne bakuleka tulizaini kubanga bo bakola ki scandal era obo oli mufuzi wewe bakubala Clinton ne bamufuna ne bakufuna ne ba Tiger Woods ne bakufuna scandal. Yeza waina akamasuka we baba kutegedde we bati. Kati akataiga Woods tewaito kamanyi. Tiger Woods nga wagendo zanya. Mu hoteli mwana abeera mubeeramu abawala 8. Kati abawala 8 abazungu babeera amabeero gali bweru n'amabina nti baliwo okukolako. Bakuteeka in all of sort of temptation ne bamane baga kino si kye twagamba okukola. Fe twagamba babeera around you. No gaba Kobe Bryant wonna bafudde bayina emisango ba 50 we batyo still na era same scandal ngandaba LeBron James ne bamutwala byebyo kasita LeBron James katandisa amasomero scholarship bayina batuka baga mvubuka kakana bogano kwekakanya wakwata omwana alakeri wange bamutaddeko obwogo okusatu bamumalawo ne bwadda Tibaba Puff Daddy basajja bagezi. Anti they wala be jezi je bali bamuyingidde. Yes bodyguard we. Bagezi yabona ba Puff Daddy kati you become one of them. Notali kokola ebintu by'ekizungu. Yali emutwala. Newo weesigaza mawagali golaba yo muddugavu atuka mu biro naddamo okola ebyabaddugavu mu gangster. Teri. Oyina okumachinga n'embeera z'abazungu. Once you refuse you die. Kale why eyo fourth Maslow applying ambayimbi kwa nyaka tugende ko komba yimbi katono does it apply in life yonna Maslow to saje wala ochitegede kademba yimbi mulimu kye tuyita self akichochi realization z'ebyebisaawe tokubanga ku kisaawe yagala kwogera nani yes ate omala okuba ekisaawe ate agaba tiketi toyogera n'atunda ate atunda ate toyogera ne Juliana yazitunda ne ziggwawo baleema so namwe mulimu Maslow tugendeko ko kuyokusatu okuba I think awe wali bosingo obutakwatagana nabo oba basingo kucyankalanya bayimbi kyabali kuyokusatu awo aine motoka aine nyumba akola aina family awasiza oba maybe bagenda bamuwasiza obanga aina donation aina populism anti kati tolaba Siba nga waali nti yayimba emyaka 8 ekibadde akatiba akakujja ku second floor ye best 10 years basaha kati gwatakolanga ku 10 years kikonwa oyo akyali mu second level tajja vaayo ajja sigala omwo mingering or you may survive ne oyinza obutava ku level genda kuki kundala aba bayimbi obalabye nnyo nti ayimba ne talikola show talikola launch
okitegedde kati yalemera mu mazile vege yafuna serota n'ekyokulya kuyimba ne guba omulimu kati ali ku second level talivaawo stagnantism ali awo ziba levels ojessica mu mukisa sinti kyoba oyagala bayimbi bameka bomanyi nga basobola concert ne dynamics za concert tazirina batono olwo ababigezezaako okwesika bagende ne kaya ate waliwo agenda okujja agikolerewo ono gwe bayita simanyi jo yani omuvubuka omuto bamuyitaani ono malaka asi malaka waliwo omuvubuka gwe bayita jo boy lito jo Lito jo si Lito jo bamuyita yayimba ne fiiki nkategedde bakayita erinnya jo bamuyita jo something Lito jo si Lito jo jo boy jo boy mu Nigeria n'omutegedde omuvubuka yayimba ne fiiki kati yajja kujja ate akolerewo so nga gwe togikolanga era so wano mu Uganda litmus paper abasinga oza litmus paper bagimanyi bagisoko gibanyonnyola litmus paper lwe lupapula lwogezesa otegera oba ono cocaine olufuuka bbulu ng'omanya olufuuka guliini oba litmus paper yekano ka pregnancy test okateekayo we papa ne kagaa positive ng'omanya wekaleeta akamu ng'omanya serukenge kyakkoze era oyogedde serukenge Lwaki Masengere togivaako? Kale ddamulira ibula dankani tumusime Franka Amiri ngikasitoka laba kakubye kamu ngoma Amiri kyankoze okitegedde so kati mu bayimbi nayo mulimu Maslow kati Chameleon ali ku mass 4th level mu mayimbi actual self lakejo kati self actual realization ye Chameleon stage negwa noddawo concert ate nekola ki nekuba kufuna bulungi nnyo yes ku fourth level twogerewo abayimbi abaliwo tulinawo Chameleon oyomu Chameleon yeka yes bebe kulu kwaka bebe kulu yakolako dom yakolako kololo dom yes ate iragena jiddamu I think this year why not twala abandi kadne Kenzo nayaze kololo yes ne Kenzo nayakoze eki nayaze bali awo basatu Bobby nga tomwogera wao ate yakoleriwa busabalago agikolanga kyalenga tekwali mulanzi naye kyalenga yali yabyabufuzi walwere yasooka music yabayitanga nga tebajja nze kubuulira music yabayitanga tebajja okumanya tebajja ne gwakoze mu politics tatunda talina gye yali alaze bamukiriza kuzanya waliwo zaakoze ku Spotify nga size zisinga streams ate Spotify ya Museveni why Amazon za Museveni Apple Music kubanga gundi yampadde wani gundi ratings bazikuwadde gundi omuyimbi wange mumujerega kambalage Bulunoke yes ate oli omuwala wamuvuddeko Shazamu nayo gye tuli bomu play nazo gye Bulunoke omulaba yakuwadde ratings olaba ratings streams nga ina nyingi ensi zonna mwe bamukuba Kampala Nairobi Kenya ne scrolling waggulu olabe nganzidduse nnyo nyingi Paris Rotterdam Netherlands Amsterdam Netherlands Sydney Australia Impala India Stockholm Sweden Iceland New Zealand Melbourne Australia bino betugamba abayimbi obeere ng'omanyi bantu abakuwulira age bracket oyimbe mu confine zaki zaiba abantu kati godda ku Bulunoke n'oyogera ebigambo bingi stream zo zirabye milioni emu mu emitwalo 3,415 kati gwate ng'omugala takola ssente olw'okuba gwe ssente olowooza za kukolera ku mwala ekisoga ku kiveera promoter amale yebbike mu nnyanja abule oyombe ekya ononya ab'amawulire promoter amala akola ki yebbike mu nnyanja yesula mu nnyanja bawuzi awuga okuva kuno mpaka ku kizinga kati omuyimbi aba amaliriza bajjo n'agwa mu nnyanja n'awugawo n'abiteekisa amusanga eyo mumaka wawaye
okiggadde omuyimbi ne bamubba naye kati omuyimbi atali wano kati wana Lian Skin bino abimanyi kino akimanyi kino Lian Skin anti sirina mumuyamba namuyamba atya nga akeera gaaya nti ku nsi alyako makoola tolabye vidiyo yenge etrendinga ng'ataddewo ekiveera abantu bali mu kutunda streams yali mu kugaaya naye mbw avuganya calling ye kati yeriwa addeyo mu kuvuga skate yakubamu kwano Uganda bamutegeere ffe twagala bayimbi wetu tutwagala bayimbi bavuganya beerayija njagala ako kakwate bulungi abasajja bakalabe tulage streams wetukubuuza music totulaga nnyumba etannaggwa wetunayita abalina abazimbe zitanaggwa ng'okola ki ng'ojja okitegeera tebayinza kugamba ikyuli oli buloga ki ate nendeeta drone webanayita abalina drone nga nzija naye ku blogging nina olaga results kakati mukulu gravity wetukubuuza ku music kino kyolina tulaga si nyumba etanaggwa ffe etanaggwa atulaga yaki twagala ziwedde Bobi Wine batulaga ennyumba ziwedde kati nene kesi tekirina meaning tulaga etawedde kuba weeri agisinga agitunda agikola byonna ng'ate gwe wagifunanga eyiye kumba ate agitunda tulage gy'obeeramu anti kati tulaga kifulukwa mwali mumwogerera nnyo yampa omulimu naye aputo nawo ninde essimu andagirire siraba ssimu okogenda ogisiga naye ate nasiiga ki kombaka tebikola ebyo nate kuba anti kombaka ya quotation naye bino ebyabudala teekawo buloka ne bajja nazo buloka 10 mu mmotoka bavudde kuyimba n'agulayo 994 nzigatteko si byendiko wangi taata si byendiko ebyo ssebo senga tondaba buli wamu ngansiiga naye kombaka yo quotation ya quotation milioni 3 n'ogidduka quotation olaba otuyita okujja ku kizimbe osooka tuwa mitwalo 2 mu eki consultation issebo yes mbakubiriza bannayuganda nayingidde bizinesi y'amakanzu bw'okola erinnya okola buli kyoyagala nayingidde bizinesi y'amakanzu nagaleese okuva e Dubai naleese gabbeeyi agayiculi gatandikira ku mitwalo 3 5 ne miliyoni tombuuza mbu iculi ng'osedde nnyo your net worth is your capital nze abafaani bange basobola ekanzu eya 3 5 ne miliyoni abajagala kanzu ez'eswaga mu kisiibo muno iculi ku fashion mummanyi mujje tunyume naye gwe ali mu kwekubiriza nti ate iculi osedde bazitunda 6 wali genda ogule ey'omukaaga takutawaanya nze sijja twalira miisi kanzu ate mmuge nti ya mitwalo 10 yakakadde plus magogo speaker ayinza omugulira 4 ze miliyoni 4 kati oyagala kanzu ezange your net worth is your capital